Eryaffe erya Buganda tugamba nti bwezi Pozi nafuuse Ssaalongo banfudde Ssaalongo mu by'okusaaga awo. Naye ttaano boy banaaba. Wafuuse byakusaaga oba byeddala? Kankugambe. Byonna bagenda kubipanga bajja kwogerayo n'ekirala bayinza n'obagamba nnina n'emmundu. Naye kyetwagala kiri kyetwagala ssente. Maama Alima Namakula mu buwombeefu obw'ekika ekya waggulu ne Hanson bali luno. Bino byonna mupanga bya bwerere muli kuyita wala mutuwe buwi ssente. Naye before nga tetunnabagendayo katono nnyo. Abalongo wabazadde tubabazadde. Kyogamba kakati King Shiba okuzaala abalongo. King Shiba muyita nsolo ate n'ensolo zizaala. Kyogamba kyewuunyisa nnyo Shiba ozaala abalongo. Mumuyita singa tubadde basiyazi wandigambye omusiyazi yazadde mu musiyazi munne. Ekyo kikola amawulire. King Shiba wabaawo bayazadde abalongo bawatisoeva. Eyo ensonga tugibikke kubanga ntono. Maama Alima Namakula basooke batuwe ssente za SACCO. Eyo enkola ngirabye kati wano e Uganda erabika yeekola. We balaba ensonga ennene ng'ebatabuseeko banoonyayo akasonga akatono ne bakawa attention nnene ne kafuuka akanene. Nze nalinga nenya ne Alien Skin ne ngamba Alien Skin yaba ati abano abantu bakuvuyisa n'obeetamu. Mukunja engeri gy'oli mu bwangu twagala tusambye mangu interview eno tusobole okuba ng'odduka. Maama Halima wafudde n'oclaiming ambu wamuwa ssente. Yes. Right? Ssente ozimuwa otya? Nga tuli mu SACCO mu mwaka gwa 2022 Maama Alima Namakula ne Hanson bali luno be bali bakwasaganya issue ya SACCO. Nga Maama Alima ye loans officer, Hanson bali luno eyayimba ne Kamiliyoni nga ye treasurer kuba big eye bali bamugobye. Maama n'atukubiriza n'atugamba muli bavubuka bato mu kuyimba gattako ka business akalala okole nga wooleeta wootereka ngero nga olaba omukyalo oyo w'obuvunaanyizibwa. Kakati ne batugamba nti omwaka we guggwako tutuula ne tugabana okusinziira ku zooterese ye magoba ge zireeta. Microfinance Center n'ekwata ne miliyoni endala 10 n'eziteekamu eyo SACCO. Gwe ssente Maama Alima mwasente meka? Nze mmanja miliyoni 4.6. Mu kusondoko kwe nasondanga kubanga twasonda omwaka ne guggwako. Tebaayita meeting yako nti tujje tugabane essente. We nakubira Maama Alima Namakula ne mugamba maama fene waffe omwaka gwaweddeko. Mwatugamba ye guggwako tugenda kukola ki kugabana. Nangamba mwana wange bana empisa. Nga kyagamba abakulu bano abantu b'obuvunaanyizibwa batukubiriza tube n'empisa tusobole osirikira ebikolobero byabwe. Kati empisa si kyalina ne ze nasigazza nzitunda. Wasiwuse. Nzitunda kubanga empisa zange zicontributinze nnyo ku kubonaabona kwange. Ebiseera ebisinga omuntu aba ayagala kulaga evidence. Olinawo ku bujulizi obulaga nti Maama Namakula wamuwa ssente. Okutuuzamu evidence mugenda tulwisa. Maama Alima Namakula tannafa mulamu. Ne Hanson tafanga mulamu. Ne Uma yonna tefanga balamu. Wabeeyo avaayo agambe nti oyo omwana teyatuwa ssente. Anti ye mu njogera ya Maama Alima agamba nti oli mu byakukumpanya bukumpanya kozi nayogeddeko naye. Ndi mu kukumpanya. Kati nze nina emmotoka ye hali ya Kawundo. Motoka ki? Yeeno gy'ogiddemu? Yiiyo. Eno gye watumye erinnya Mukunja Tasera. Ne nagitaddeko Mukunja Atasere mabega eriko King Shiba. Yiiri wali. Yiiri bakopolo bagikuumye. Ne motoka ya Maama Alima talina katanda waggulu. Yonna oba ogiwolereza kati nyini ya ginone. Yeyo ffe gwe twakubira nga tumuyita omuwa booking. Era akakodyo konna ke baagala okukola nti ayagala kwegaana mmotoka ka mirundi kaba kategeeza ebintu bibiri nti yagaggawala nnyo n'amamotoka gaalina takyagajjukira. Ekyokubiri baba baagala beegaana emmotoka abenga agyegaana batusindikira abantu abalala bajje nga bagamba nti yaabwe batukube. Maama Alima akiveemu nti sinze nakubya ag'amagye. Bonna obukodiyo mbulaba boyi ndaba amaanyi okuwamba gwe joyite emmotoka ya Maama Alima. Amaanyi gyengajja wulira mukulu aludde mu industry. Yes. Amaanyi gyengajja yeyo yennyini Maama Alima naye gye yagajja agabba ssente za SACCO. Lwaki omukyalo omuyita omubbi ono? Kale gye yagajja nteekawo kigambo kyawe ekirala. Kopolo mumpeeyo ku bigambo ebitategeeza ekyo. Oba toyagalaga nti muntu mubbi. Nakyo kinene. Tumuteekeko ki? Kale. Golowooza toli mu kubanga oli mu kutanishinga linnya lya mukyalo oyo Mukunja. Anti mu kutanishinga erinnya
Abaganda bagamba guluma yaguzze enziku teruma kundi. Kyogamba lwaki era babadde baagala okiteekawo mbu Mukunji anoonya linnya. Bwe mba nnoonya linnya nandyogedde kuwa enkudi. Gwe nandiwaayiriza oba Kamiliyoni oba King Saha. Kati ntegeera bulungi gwe nawa ssente gwe ngendo zibanja. Ku mulundi guno tegenda bakuvuyisa buli kakodiyo nkalaba. Ne mu njogeramu ya Maama Halima agamba nti igwe ebintu byonna by'okola ssente ezo z'ogamba miliyoni 4 by that time kozi ogayi wazimwa 222 akasente ako Mukunja wali kituufu oli otuuse okubanga okwata akasente ako miliyoni ezo 4 ssente saaziwaayo lumu twasondanga nga tuteekayo mu tewakwata miliyoni 4 lumu n'omuwa nedda twasondanga nga oteekayo ate siri omu bayitirivu nnyo lwakuba nze wemba ku mazima saagala kunnyambako ne wemba omu nkimala bangi nnyo gwolowooza lwaki ati onnona emmotoka n'okumpa ssente nakyakitya kubanga amanyi wansasula ssente n'abaana abalala bonna be babba ssente bagenda gamba osooka kuwamba byabwe ne bakuwa. Mukunja njagala bino ebintu tubikwate kintu kikulu. Emmotoka eyo ena ya Maama Halima gwe ogirabye kagibanja leeta nannyiniyo nkugambye ffe twabayita okunona booking emmotoka n'engiwamba akimanyi bulungi. Ati ye monjukira agamba si emmotoka ye. Agamba nti no si ye. Si ye. Anti kitegeeza ssente ze babba nnyingi yagaggawala nnyo takyajjukira na bya bugagga bimu byalina. Mu ggwanga tulina abantu abalina n'ebizimbe byatajjukira ne bamukonako ne bamugamba neri mapeera yiyo nga bamujjukiza ne bamugamba okitegeera ekyokubiri ne waaba ayagala kwegaana mu mmotoka nze akakodiyo era nkafuna. Akakodiyo kabeera nti bafune abantu abalala bakireiminge nti ye bannannyini mmotoka bajje batukube kuba bakimanyi emmotoka tebasobola gitwala mu mirembe. Kati abantu abo bajja ne batukuba Maama Halima abakifulumyemu nti sinze nakubye abaana sinze nakubye Mukunja emmotoka yali ya mulala. Obwo bonna obukodiyo mbulaba 5 kati ntunula nakendezeza kati wali nadde nywa emiti ena kati nayongeddeko emiti 7 giba 10 n'emekaawo. Bino byonna bikola ng'otegeera bulungi oba bino ekikoza bino nti olina bubeezi busungu oba olina bubeezi mbeera ekufosinga okuba ng'okola bino ebintu. Sima okutegeera bwe mba sitegeera bampe ssente zange. Singa nabadde njagala ssente lwaki sigamba Hamu Kigundo nti gwe mmanja, lwaki sigamba Kirumira, lwaki sigamba Sudiru, lwaki sigamba Kenzo. Naye nze nagambye Maama Halima ne Anson bali lumu. Kati kijja kumala otegeera either ntegeera oba sitegeera. Twagala ekintu kimu ssente, tetwagala kutunnyonnyola, tetwagala kintu kirala kyonna, twagala ssente. Ebintu bino Maama Halima wava n'abiteeka mu mateeka lwansonga nti oli mwana muto ovudde otanishinze erinnya lye. Ate naffe tuli mu mateeka bino bye tukola ate ffe tusinze n'obitukolera mu mateeka. Kuba omuntu akubuuza nti okimanyi tuli mu mateeka oba tokimanyi? Simanyi. Tuli mu mateeka. Ki ekiraga nti muli mu mateeka mu kubanga etteeka lye yakozesa okumpanya ssente zaffe naffe lye twakozesezza ne tuwamba emmotoka ye. Tuli mu mateeka boyi. Tetunnagendako bweru w'amateeka. Gwolowooza Popi yo tendaba temanyi wensula naye nabo batunulamu bano n'emmotoka ya Mukunja ate era kujja banakuyiikiriza. Maama Halima Namakula ku by'obugagga byalina ono n'akamotoka ako kanjijjeko kahali kugamba okutwaliza ewamu obanja Halima Namakula. Yes, kati Anson naye twamulumbya naye tunone ebibye. Twagenze otuuka wulira nkugambye gundi yali ekulirwa abantu babiri. Maama Halima ne Anson nga yakwata nga bali kimu. Anson yali nnyo ennyonyi yagenze bweru. Ne yali yagenda dda. Kati nga bwe yagenda yasigalawo kaasasule. Buli kye muleeta kirina ansa wano ku Gganjano Amen. Teriyo kye mugenda leeta ku mulundi guno nga tekirina ansa. Kati sofa gwe yagala Maama Halima akolere. Wulira nze nayogera naye mu mirembe yaŋŋamba genda oloope Eddie Kenzo oloope ne Federation ne mugamba abondoopa baaki. Naŋŋamba anti Federation yeetwala associations including UMA. Ne mugamba naye mami wondaba ennyinda ennene ondaba nga atategeera. Ssente naziwa ggwe ne Hanson nga tukyali mu UMA nga ne Federation tennajja. Kati oŋŋamba ate ndoope Eddie Kenzo. We tuyimirira mu maaso g'omulamuzi omulamuzi ne bambuuza wawa ku Kenzo ssente nnyanukula ntya. Okategedde? Maama ne mmubuuza kaakati
kuba yaŋŋamba anti namubuuza lwaki watuleseewo n'ova mu UMA n'oyingira Federation. N'agamba anti nagenda olaba nga ne Hanson bali luno gwe twali tukola naye mu bya ssente nga naye agenze yeegasse ku Eddie Kenzo mu Federation. Ne mugamba kati naawe y'ensonga lwaki wamuwerekedde? Mukunja, by the time we waweera Mama Halima ssente, ebiseera ebyo ani yali president wa Federation? Sindi. Wa UMA. Sindi wamutuukiddeko nga president n'omunyonyola ensonga. Simuwanga ku ssente. Ati oli ye president by the time anti simuwanga ku ssente. Bwe mba ssente naziwa ani mumyuka wa Museveni? Ani amyuka president wano? Kale mpaayo omuntu yenna ali eyo mu layini eyo obaani? Nabbanja kale wemba naziwa Nabbanja ate toŋŋamba zibanja Muzeeyi Museveni. Nze mba manyi gwe nawa ssente. Golooza bagenda batabaganya batya nga tosose kutuukira mu bintu bino nga kutuwa ssente nga tosose biteeka mu protocol ntereevu nti kosokola be president entereevu yebeetya nti president wa UMA Sindi. Kati ekitegeeza maama mu kutwala ssente zaffe yasooka mu protocol. Nga ne Sindi yamutegeeza ba president bonna bakimanyiiko. Tunone emmotoka ya Sindi Kopolo byali mu protocol gwe kinyonyole ku kamera njino kola bwoti byali mu protocol. Mama Halima Namakula ne Hanson bali luno ne babba ssente z'abantu. Ebintu bino toyagala biteeke mu straight line. Bali mu straight line tugenda lya kawunga ku ssomero. Bannange oyo Mukunja atasera ebintu bye biri mu kaweezu bikyataakataakana bweziri batuweka ssente kikyoyagala Mama Halima akolere for now. Twagala ssente tetwagala kintu kirala kyonna yadde tunyonyola ate emmotoka ngenda gitunda we balwawo leeta ssente zange. Emmotoka si yiyo wagitaddeko erinnya lyo. Anti yange kati nnyiniyo yali wanze ndi nayo. Kale omukulu oluvannyuma lwa bino byonna okugwawo naawe lwasazeewo ofune eggaali yene eggaali yo ssebo kati ekutambulirako. Abo bakyali bange. Abo bakyali bange oba ggaali kiyite kyoyagala. Nze ebbanga lyonna mbadde mu bulamu mbeera n'abantu bange tetuyiikiriza singa twetwagala kuyiikiriza. Nandirinze gino gyonna okuva 2022 we twatandika otereka ssente n'enninda leero. Naye nze nakimanya nga mu 2022 wenna akyogerako bajja kuŋŋamba anoonya linnya nakati neetaaga erinnya. Era ebbanga lyo lyonna lyonna obadde tokyogerako. Kubanga mbakyogerako luli bandivuyisiza ne bagamba anoonya linnya nakati noonya linnya. Ŋŋamba nti lyennoonya. Nina erinnya. Kati ge balemye okwata ssente otuwa batandise kuyita eri mabega mbwate Mukonja yazadde mu King Shiba yazadde mu Mulalu banafu y'ensonga enkulu. Naye ng'omukyala wamuzaddemu omwana twategedde wazadde abalongo lwakuba abalongo bo beegaana. Abalongo bo kya we baba bange bajja kunjokya temufaayo muninde mbabuke.